Lockdown yakosanya abantu b'emubene nga olaba mu kitundu kyaffe kya diocese wano abantu sawa zosinga bajjudde dda n'olwokuba nti president yaggulawo mu wiiki emu ogenda kwesanga abantu abasinga bayite beetegese abantu abasinga bavudde mu mugalo gwa Ebola so baali badde basanyuka n'okusingawo naye olw'okuba nti baavu kyekisookera ddala kino kye bakola olwaleero bakikola lwakwejjako ki situesi ze babadde nazo era balaba bali bweru tebakyalina ssente yadde ak'okunywa. Embeera ya lockdown yatuyisa bubi nnyo nga obwavu bungi ng'emirimu tegitambula naye nga tukuma naye atukonawo tuwulira bulungi. Twabeera mu mbeera y'omuggalo nga bino byonna twabisubwa dda era nga tetukyacakala tubeera waka twabeeranga ku mabizinensi gaffe naye era nga emirimu tegitambula bulungi olw'embeera y'Ebola eyaliwo.